tukyalireko kati mu maka gaffe agasangibwa Bulaba ku Mityana Road ku kizimbe kya HB Complex oba okutukubirako ku noti 752 721 763. النشرة الإخبارية غانوغي موليري كوبال FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbeba zabalungi mwenna bakyeko media kuchikumu sanvu hakatenyeze mwenda PAL FM kuladi muntu wa bulijjo. Kano ke kajja akamulire gafa agocha mbujova agessawe eno gakusomera nze Nansumba Nathiirah. Olukiiko lwa Buganda olwa 31 nga lukubiriziddwa Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mogombule mu lutola lwayo olusoose luyisiza ebiteeso 5 mwe lusiimidde Maasomogi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okulambika obulungi Obuganda we yasiima n'aggulawo olukiiko olw'omulundi ogw'asatu. Mu biteeso ebyayanjuddwa minisita w'olukiiko lwa kabinenti n'ensonga ez'enkizo mu yafeesi ya Katikkiro Oweekitiibwa Noah Kiyimba, olukiiko luyisiza ekiteeso nga lusaba bajjajja abataka n'abakulu b'obusolya okufuna okulungamizibwa kwa Ssaabasajja Kabaka Saabataka nga tebannaba kubaako nsonga zonna za kwekulaakulanya ze beenyigiramu wamu n'okulaba nga Saabataka abalungamya ku nsonga zonna ez'olukiiko lw'abataka. Olukiiko lwebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'akaweefube gwe yeenyigiddemu nnyo gwakulembeddemu okumala emyaka 3 omukuza Buganda ku ntikko omuli okutumbula ebyobulamu ebyobulimi n'omutindo gw'ebyempeereza z'abantu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Olukiiko era lusembye nti ensonga enkulu ennyo ezirimu okulambika kwa Ssaabasajja Kabaka zongera okuteesebwako mu bukiiko obw'enjawulo. Olukiiko lwebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'alonda baminisita abajja mu Bwakabaka era lwebazizza abaami abaawummudde olw'ettaffaali lye batadde ku kaweefube ow'okuzza Buganda ku ntikko. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'asinziira mu lukiiko luno agambye nti ensinkano y'abamu ku bataka n'omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni eyagendereddwamu okubafunira ettaka ery'ekitebe tebimanyiddwa Bwakabaka era Ssaabasajja Kabaka teyasoose kutegeezebwa ku nsonga eno. Ntenteekateeka zino Katikkiro azimanyi n'akatono nali ndi mu Amerika muganda wange ono gwe naleka akuuma embuga n'ampeereza obubaka Oweekitiibwa twakaawaasi nti abataka babano bagenze Entebbe. Ne mugamba bagenze Entebbe ne mugamba wuliza embuga kubanga embuga eyinza okuba nga yaluŋŋamizza n'awuliza embuga n'aŋŋamba n'akatono embuga terina kyemanyi. Ne mugamba tegeeza omukubiriza w'abataka nti bagudde mu katebe era n'akikola. Mba ndi wano ku Lwokutaano ku Mande ng'omwaŋŋamba nti abataka bagenda Entebbe. Omuntu ow'obuyinza ow'amaanyi n'aŋŋamba nti bino bimanyi. Ne mugamba n'akatono ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Saabataka nga tamanyi. Ettaka erigenda okugulibwa ly'abataka Ssekinoomu oba lya lukiiko lw'abataka nange simanyi. Obutaka kakati abataka balima n'ebitebe tulabe omutima tusibuka ku nnyanja ebbaali mu buddu waliyo empuku jjajjaffe Namugera Kakeeto mwe yasooka okusula eyo Namugera Kakeeto gy'afugira kati Namugera Kakeeto agenda kufugira mu Kabakanjagala. Kamalabyonna bw'ati alambise nti mu kiseera ekitali kyawala wagenda kubaawo ensinkano ey'enjawulo okugonjoola ensobi eyakoleddwa kyokka n'asaba abataka obutatwalibwa muyaga. Omukubiriza w'abataka omutaka Namwama nga tabimanyi awulira buwulizi kyabataka baabano bagenzi n'abagamba bali mulagawa nti abatuyise n'abagamba nti okubayita CTV naye nsinga temuŋŋambye bannange mutegeeze mukama waffe enkulaakulana nnungi enkulaakulana nnungi. Pulezidenti okuwagira abantu okulaakulana kirungi kirungi nnyo okubayamba. Asaana kubayamba ng'ayita mu mitendera asaana kubayamba ng'ayita mu mitendera. Emitendera gy'abataka giryudda wa Ssaabasajja Kabaka asaana kuyita wa Ssaabasajja Kabaka ng'ayamba abataka. Awo nno tutya bajjajja okutukemanga Oweekitiibwa Kasajja bwe yagambye. Era sirina mirembe okuva lwe nakomawo mu Amerika. Bino abantu bye bambuuza buli genzira abalala banfuma buvuni.
abaganda bamwabaki temutamukanga nnyo bwemu tokkiriza abataka ne bagenda oli yampeereza message saba wateeka ebibiina by'obufuzi emmengo batandika okwekulubeesa nga bagenda babawa essente ng'abo ebibiina by'obufuzi bano omukulu babadde agamba beefudi. Katikkiro awadde abakulembeze mu Bwakabaka amagezi okwefumiitiriza ku kiragiro kya beene eky'okwetegereza obuweereza bw'abaami bonna okwewala enkwe ezigootaanya Obuganda. Abamu ku bakiise mu lukiiko lwa Buganda omubadde omulangira Ronald Mulondo Kangaawo akulembererako beene essaza asabye olukiiko okubaganyizibwako ebirowoozo ku kiteeso ky'abazadde mu Buganda okutandika okuwa abaana baabwe emisiri gy'emmwanyi ng'amawanga amalala bwe gawa abaana baabwe ensolo n'ettaka. Abakiise abalala mubaddemu Oweekitiibwa Murwana Kizito basabye gavumenti ya wakati nti yeetegereze etteeka erigenda okuvunaana abalimi b'amayirungi liddemu likolebwemu ennongoosereza. Mu kusooka wabaddewo okukuba ebirayiro okuva mu beebitiibwa abajja okubadde Oweekitiibwa Anthony Wamala minisita w'ebyobuwangwa ennono n'embiri n'ebyokwerinda, minisita w'abavubuka n'ebyemizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssalongo, Oweekitiibwa Ahmed Magandazi Kaggo, Oweekitiibwa John Nakiyingi akiikirira abantu ba Kabaka e Busoga wamu n'Oweekitiibwa Samuel Mukiibi Ssempebwa akiikirira essaza ly'e Nzooli balayidde okuweereza beene awatali kumutiitiira. Olukiiko luno lwetabiddwamu baminisita ba Ssaabasajja, abaami b'amasaza, abakulira ebitongole by'Obwakabaka kw'ossa n'abantu ssekinnoomu. Eyo nga tuvuddeyo yo poliisi mu kibuga ky'Ejjinja ekutte bannansi ba Eritrea 20 ku lutindo lwa New Nile Bridge nga bagambibwa kuyingira mu ggwanga lya Uganda mu bukyamu. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'ekira James Mubi agamba nti abakwate bagambibwa okusala okuyingira eggwanga nga bayita ku nsalo ya Busya era abadde batambulira mu takisi ennamba yo bajja 751 Mubi agamba nti bano bwe bakunyiziddwa babakebedde nga kuliko n'abaana 6 era bakizudde nti babadde bagezaako okutuuka mu kibuga Kampala okwegatta ku bannaabwe abali e Kabalagala. Ayongerako nti kino kye kibinja ekyokubiri ekyaba Eritrea okukwatibwa nga bayingira mu ggwanga lya Uganda mu bumenyi bw'amateeka. Ekirala ekyasooka okukwatibwa kyakwatibwa mu mwaka gwa 2021 oluvannyuma lw'okubulwa wooteeri we basula oluvannyuma lw'okuyingira muno okujja okulaba emizannyo. Ate ye omwogezi w'ekibiina kya National Economic Empowerment Dialogue Ssalongo Matovu Moses akubye ebituli mu tteeka erigenda okulwanyisa ebiragalalagala gy'agambye nti teryekenenyezeddwa bulungi naddala abantu abaagala okuliisa. Mu kwogerako ne Radio Pal FM ku kitebe ky'ekibiina ekisangibwa e Lubaga, Matovu agambye nti gavumenti yalisoose kutondawo mirimu okulaba ng'erwanyisa ebiragalalagala by'agambye nti bye biyingiramu abatalina mirimu. Matovu agamba singa etteeka lino linaateekebwa mu nkola ng'ensonga eno tennatunuulibwa nnyo si yakuvaamu kalungi konna naddala okusingira eri bannayuganda. Ekizibu kye tulina mu Uganda ndowooza ebintu bigwira bugwizi. Kyesisooka kuwakanya kyekyokuba nti abantu abakola emirimu egy'enjawulo nga gino beetaaga okuba regulated, balina okuba nga batunuulirwa enkola gye bagikolamu. Ekyo kyo kituufu kubanga bwe gikootebwa obubi gisobola okuvaamu ebizibu. Naye bakipapidde. Toyinza kuteekawo obuteesi tteeka erigenda okulemesa abantu okukola emirimu gyabwe. Ndowooza abantu bandibadde bateekebwa okuba nti omulimu guno bagulimu, yes mu mateeka, naye bamanye nti bakiyingiramu kuba babadde bakola. Nze siraba nga omuntu agudde eddalu amayirungi. Ate ekyamazima abali amayirungi era be babagalya. Simo ba statement etegerekese ne bw'onaakola otya era abali amayirungi be batalina mirimo. Kitegeeza nti olina kusooka kulongoosa mbeera etutta abantu mu kunywa enjaga, mu kulya amayirungi mu bukyamu. Bw'omala ogirongoosa then obaterawo etteeka nti kati gwe tunaasanga gikozesa mu bukyamu tugenda kukola ABCD. Kyetwogerako nti abantu tubateeketeeke naye ne bw'onaateekawo amateeka tukimanyi bulungi amateeka gajja kuziyiza bikolobero naye abantu tebetta. So ndowooza nti etteeka ddungi naye lizze mu mbeera enkyamu. Abantu bateekeddwa buki bulungi. Nga toyongeddeyo n'ag'okyamala ge tulina, yo minisitule y'ebyenjigiriza mu Uganda yetaddewo olunaku lwa 31 omwezi ogw'omunaana omwaka 2023 nga yensalisala ow'okuwandiisa abayizi abagenda okuweebwa sikaala okusoma obusawo mu ggwanga lya Cuba. Sikaala zino ziweebwa abayizi abaakatuula ebibuuzo byabwe bya senior 6 mu myaka 2 egiyise. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga, abayizi abana babayiseemu okusomera
mu ggwanga lya Cuba baakumalayo emyaka 7 kw'ossa n'okubayigiriza ennimi. Abasaba okufuna sikaala bagenda kuyita ku mutimbagano ogwa www.education.org.ug. Mu malala ge tulina ye muna NRM Uthman Kadiri Mugisha awangudde akalulu ka ssentebe LC4 mu Hoima era ng'onazze mu bigere bya kitaawe eyali ssentebe Kajiri Kalungi eyafiira mu kabenje omwaka nga gutandika. Ssentebe w'ekibiina kya NRM Dr. Tang Odoy yanangiridde Mugisha ku ggombolola y'e Kitooba mu Hoima. Mugisha awangudde banne 5 obululu 1,318 nga bino bya bitundu 5.3 ku buli 100. Munne akutte ekyokubiri Vincent Savannah Muhumuza afunye obululu 8,897 nga bye bitundu 42 ku buli 100, ate mu kifo ekyokusatu John Kwemara n'ono afunye obululu 702. Jackson Mugambo n'amuddirira ng'ono afunye obululu 126, ate olwo Moses Mutagwa byahuka n'akwata ekifo ekyokutaano ku bululu 113. Yarohanga Samuel Milton 6 votes. Kwemara John 720 votes. Muhumuza Uthman Mubarak 11,318 votes. Muhumuza Vincent Savannah 8,897 votes. Mulindambura Magambo Jackson 126 votes. Mutagwa Moses Byahuka 113 votes. I therefore declare Muhumuza Uthman Mubarak, who has polled the highest number of votes, 11,318, representing 53.4%, as the duly elected NRM flag bearer for Hoima LOC 5 by-election 2023. Eyo nga tuvuddeyo ye Pulezidenti w'eggwanga January Kaguta Museveni aliko abasibe 2 baawadde ekisonyiwo nkwago amannya g'abasibe 1,800 agamuweebwa. Omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Baine ategeezezza nti ekisonyiwo kino kikwata ku abo abasibe abali ku musango gwa kalabba kyokka nga baajulirira. Ayongeddeko nti n'abo abasibe abali mu busango obutonotono kyokka nga bamaze ebitundu 5 ku 100 mu busibe bwabwe nabo baakuteebwa. Agasseeko nti ekibinja ekirala eri abo abasonyiyiddwa beebo abasibe abali mu misango gya Naggomola naye nga babuzaayo wansi w'emyezi 6 okumaliriza obusibe bwabwe, abakadde abasukka emyaka 65 nga bakozeeko ebitundu 5 ku 100, n'abalwadde abayi wamu n'abasibe abakyala abalina embuto oba abaana nga bali ku misango emitonotono. Baina agambye nti ekiwandiiko kino baakifunye obudde buyise naye era nga batandikiddewo okukola ku nteekateeka eno ez'okuyimbula abantu bano era nti leero bakuyimbulwa okuva mu makomera ag'enjawulo. Nja kusanyukirako abo be batadde kubanga pulezidenti bw'aba akozesezza obuyinza obumwe bwa ssemateeka saali bubaddeko na buzibu, naye njagala musaba akozesa obuyinza bwe bumu. Ate abaana ba National Unity Platform abasoba mu 3,000 abakyavundira mu makomera ku lwaleero nga yabasiba lwakuba tebamuwagira nga bw'atadde bali abalina emisango gy'Naggomola abamu baalyanguzi babba ssente za munnayuganda. Waliwo bano abaana abaali lwakuba tebamuwagira n'abasiba era bali mu makomera era akimanyi. Tusaba nabo abawe ekisonyiwo kyekimu ne bwana abagamba temuddamu kuwagira Kyagulanyi naye ng'abatadde n'abeeribbo okeera enkya bakoleki basalewo ne ye omubaka wa Bubuulo East John Musasira ategeezezza nti pulezidenti okuyimbula abantu abamu abako ebintu ebyenjawulo byatunuulira era bw'atunnyonnyodde. Between around 30 to 40% of the prisoners you see are innocent. Innocent. Chovola ba president olumu mpozi ayinza okulowooza n'agamba abamu nga bano bamafa n'abalala be batadde ndowooza tebalina kaakati ne zibeerawo crimes eziri ezo za economic eziri political nga nzibu lwakubanga ezisinga eza political you go in when completely almost innocent. Nze akalulu kakagwa kaka bali banteeseko COVID. Ate omanye etteeka public health weba kukwata if you are spreading a disease
intentionally naye RDC n'omukyalo omukati ali minisita newankubadde ng'ali mitawana lwakubanga ffe barasita tubalaama naffe bw'oba okoze ekintu ekibi nkulaama. Ate ye omubaka akiikirira Bujumba County Mukasa Opondo asabye omukulembeze w'eggwanga okweyisa obuyinza obwamuweebwa okuta abasibe bonna abakwatibwa ku byekuusa ku by'obufuzi. Naye nze ndowooza nti eriyo abasibe ab'ebyobufuzi bendowooza nti bandibadde bannambeemu oba baabasalira oba tebaabasalira abaasibibwa naddala mu bululuno bwe tubaddemu. Eriyo abaana ba Noopu, eriyo n'ab'ebibiina abalala abaakwatibwa ne baggalibwa naye nga tewali misango gya nkalakkalira gibateekeddwako, naye nga bali mu makomero eyo bavundirayo, naye nga bavundirayo tali musango gwe baza. Bannabyabufuzi abo bannabyabufuzi bannaffe abaasibibwa tusaba pulezidenti ng'amaze okuwa bano pardon nabo abayimbule. Awo tujja kumwebaza era ajja kuba ataasizza nnyo eggwanga lino. Ate ye omubaka wa Kasiara County Timuzigo Mike ategeezezza nti pulezidenti alina eddembe lyonna okutooya gw'aba ayagadde era ng'ebimu ku bituluulirwa okuta omuntu yenna gy'emyaka kw'ossa n'omusango gw'aba yazzizza. Kakati ekigambo kya presidential pardon ekisooka eba prerogative oba kuba kusiima kwa president. Teri muntu yenna agamba nti president kino tukikola yadde akolagana n'abalamuzi nga bamuwabulamuko bw'aba akola ekintu ekyo, naye kiva ku kusiima kwa president. Ate bwe boogera nti Lwamafa yabba ssente za gavumenti yazicyankalanya, era tukkiriza yazicyankalanya oba yazibba yekka oba yazibba n'abalala ng'omuntu yamanyi. Ne president ndowooza yalabye emyaka gya Lwamafa n'alaba nti omusajja yinza okufiira mu komera. Kaakati olaba n'agamba kale. Business News gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ate amalire gafa g'ebyobusuubuzi ge tulina olunaku olwaleero, abasuubuzi b'engoye enkadde ezakazibwako ez'omuvumba mu katale ka St. Paul ku ddembe wano Akowino basabye omukulembeze w'eggwanga okuyimiriza ekiragiro kyeyisizza ku ngoye enkadde esuubirwa okuyimirizibwa okuyingizibwa mu ggwanga ly'e Uganda. Okusinziira ku Deogracious Sebandeke, omusuubuzi mu katale kano, agamba gavumenti yalisoose kulaga bannayuganda enteekateeka eteereddwawo abantu abadde mu mulimu guno butya bwegenda okubayimirizaawo. Ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga tekyandibadde kibi, naye bandituse ne balaga nteekateeka ki gye bataddewo mu ggwanga omuntu ono ow'owansi owa bulijjo gy'agenda okusobola okuba nti aganyirwamu. Naye ku ssaawa tosobola kusalawo nga tosoose kukola ekyo kulengeza muntu wa bulijjo ono wagenda kuyambibwa. Gwe n'okeera bukeezi ku makya kusalawo omuntu wa bulijjo ono omuggyeko ky'abadde akozesa. Omuntu omulaka akwata emitwalo gye 5 n'asuubula olugoye bwe 13,000, 12,000 n'ageya n'atunda naye n'asobola okubeerawo. Kati gwe n'okeera bukeezi ku makya n'ogamba nti obiggyewo, omuntu oyo omulesa otya? So n'olw'ensonga eyo nze ngamba nga tonnaba kusalawo sooka n'omuntu ono owansi omutunuulire, oleke kuwuliza bantu abannakigwanizi nga gwe omukulembeze w'eggwanga olw'okuba bo baagala okwefunira ebyayo baagala ne baagala okuyingizaamu ebintu ebitali bituufu olw'okuba bo balina ebyayo bayaayaanira era bye baagala. So n'olw'ensonga eyo nga gwe omukulembeze w'eggwanga nga tonnaba kusalawo oba kuteeka mukono ku kiragiro ekyayisiddwa, nsaba osooka otunuulire olengere ono omuntu w'owansi abedde. Mu ngeri y'emu ategeezezza nti singa ekiragiro kino tekiyimirizibwa kigenda kwongera obumenyi bw'amateeka, n'asaba omukulembeze w'eggwanga okuyimiriza enteekateeka eno. Omuntu wa bujja kasaba mujjako kyabadde akozesa kyabadde asobola. Ekiddako kitegeeza aba agatandika kubba. Bwe buno obutayimbwa bw'owulira oli yafunda akasente ke ojja n'ajja n'amuteega n'amutta. Olw'ensonga takyasobola emitwalo 5 gy'abadde akozesa, emitwalo 10 gy'abadde akozesa, takyasobola genda kusuubula ngoye ziri empya ezifulumira mu mitwalo 1.5, mitwalo 2, mitwalo 3. Takyasobola kugenda zisuula ng'alina emitwalo gye 4, mitwalo gye 5. Ate wano babadde ng'alina emitwalo gye 3, 4, 5 agenda muli mivumba n'asuula ogoye bwa 10, 12 n'agenda n'afuna ekyokulya. So nze ngamba nti senga embeera mugiteekawo mu maanyi oba mukyagiro ekyo nga bwe musazeewo, abantu bangi mugenda kuba mubatadde mu katyabaga k'okwetta n'okubba. Obadde owuliriza amawulire g'ebyobusuubuzi Business News wano ku PAL FM. Ate tuvaako mu by'emizannyo. Bino bye by'emizannyo mugookya ag'essaawa eno. Ttiimu ya KCCA
AFC ngeno yakiikirira Uganda mu mpaka za club za Africa eza CAF Confederation Cup egenda kwatagana ne club mu ggwanga lya Libya eya Abu Salim SC mu luzannya olwokubiri olw'ekikopo kino. Abu Salim okutuuka ku mutendera guno yaggyeemu ttiimu okuva mu ggwanga lya Tunisia eya Olympic Beja ku mugatte gwa ggoolo emu ku bwereere. UKCCA teyazanye luzannya lusooka oluvannyuma lw'okulinnyisibwa mu nsengeka ya club ku lukalu lwa Africa ng'eno egenda kutandikira ku mutendera gwa kubiri. Olukontano olusooka lugenda kubaawo omwezi ogujja wakati w'ennaku z'omwezi 15 ne 17 ate okuddiŋŋana kubeewo ng'ennaku z'omwezi 29 ne lumu omwezi ogw'ekkumi. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. Ate tuvoka mugookya okuva wabweru w'eggwanga mu nteekateeka ez'okuvuganya kwabo abaagala okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga lya America omwaka ogwa 2024 okunoonyereza kulaze nti ebitundu 77 ku buli 100 biraga nti omukulembeze aliko atwala eggwanga lya America Joe Biden ayinza obutawangula kalulu kano olw'emyaka egimuwobedde akatambaala. Ate ddyo eggwanga lya Bufalansa liganya ambasada waalyo okuva mu ggwanga lya Niger nga kino kiddiridde abawamba gavumenti ya Niger okuwa ambasada ono essaawa 48 zokka okwamuka eggwanga lyabwe. Nkwebaza omulungi gwabadde nange okuva yonna gye natandikidde mpaka n'enfundikiridde amawulire gaffe ag'okyagessaawa eno. Mbadde Nansumba Nathiirah gakusomera nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.